Ngewenna agenda maaso n'okubanga otugoberera obudde buno. Abasajja nkugambye nti enteekateeka bazikoze bagamba tewakyali muzannyo era bino bikulembeddwa mu baminisita n'abamu ku babaka ba parliament ab'ekibiina ekiri mu buyinza wamu n'abamu ku ba opposition ng'ekibalo kigamba kitya erigo wenna atugoberera okusinziira ku kibalo kyabwe. State Minister for Urban Planning ono bamuyita Musumba, abeera Musumba oba Musumba, Isaac Musumba. Oyo minister n'ababaka aba parliament nkugambye omuli aba NRM saako n'aba opposition bamaze okubanga bakkiriziganyiza ku bintu ebyenjawulo ebigenda okukolebwa nga mu byo mulimu ogezaako kubanga tukola ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga. Mukola ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga baagala okuwagikamu akagambo ke tuyita pandemic. Pandemic twakivunula ne tukiyita nawookeera kubanga bwe baali babaga ssemateeka wa 95 okusinga baatunuulira nnyo ebintu gamba ng'entalo Uganda ng'erumbiddwa di omukulembeze lwasobola okubanga alangirira state of emergency senga Uganda eba mu kattu ka lutalo waliwo akatyabaga k'amaanyi akayinza okuba nti kajjidde eggwanga awo wabagenda maaso n'okubanga batunuulira nga babaga ssemateeka waffe owa 1995 naye kitaalengererwawo byembeera gamba nga eyanawookeera kyetuyise pandemic kati nga bw'omulaba ali mu nsi Uganda n'amawanga gonna okutwaliza wamu. Twogera ku COVID-19 mayite coronavirus ye pandemic oba nawookeera obulwadde obubunye amawanga bwe twogerako mukwano gwange obudde buno. Kati bagamba nti kino bwe kiba kimaze okubanga kikoleddwa ne bamanya nti nno kati tugenda kuwagikamu akawaayiro kano mwe tugenda okubanga tusinziira okutondawo embeera ey'okwongezaayo okulonda okubadde okwa 2021 lwakiri tukwongereyo ebbanga lye tunaaba tulabye. Bwe kiba kitegeeza myaka 2 nga tugamba emirembe n'emirembe amiina. Bwe kiba kitegeeza myaka 3 nga tutwala buufuubu. Bwe kiba kitegeeza myezi 6 naye olw'okuba nti munnange kuwa gye tulaga ne korona si watangaavu bulungi emikisa egy'okulowooza ku myezi 6 egyo gifaanana okubanga mitono nnyo. Tuyinza kgenda myaka 2 kusirako ebyo bigenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange bitambula. Ssemateeka gwe tulina leero ensonga ekwata ku kino ekiriwo kati talina waagyogererako nkugambye ayogera ku biseera bya ntalo waliwo akatyabaga oba kaabyanfuna ABCD awo president waavaayo n'abeera nga yeebuuza ku cabinet ne balyoka balangira state of emergency. Mugenda maaso n'okubanga bapulaninze kino okukola ennongoosereza mu ssemateeka wa Uganda bawagikemu kana akataliimu tekigenda koma ku ekyo wabula mu nteekateeka ng'ekyo kikoleddwa ebbago lirina okuleetebwa mu parliament balikubaganyeeko ebirowoozo era batuuke n'okusayininga balabe obadde lisobola okubanga lifuuka etteeka ng'ebbago erigenda okubanga ligoberera lyo ligamba ki extension of the tenure of all elected leaders in the country nti ekisanja ekyabakulembeze abalonde bonna be tulina mu Uganda tukyongezeeyo. Bwe kiba nga twabalonda ne tubawa mandate ey'otufuga ya myaka 5 olwo kiba kitegeeze tulina kyakikolera tubongeddeyo mu kimaleemu emyaka 7 anti tuba tubongeddeko emyaka emirala 2. Kati mu bbago libali mu kuluka mu kiseera kino wakati era mu kuteekateeka ogikwatako oba okugitendeeza kuno kugitereeza si gikwatako kuno gitereeza anti munnange kuwagikamu ekyo ekitaalimu so si kukitigiinya naye kuteekamu ekyo ekitaalimu. Basajja bakulu bagamba nti ebbago ligenda kufaanana litya all elected leaders abakulembeze bonna be tulina mu Uganda viira ddala ku president ali ku ntikko ogire ddala wansi kitegeeza ku bakansalars bwe kibanga kwe tukoma okulonda kitegeera bulungi naye bonna wansi okukkirira so long as twogera ku mukulembeze eyalondebwa bannayuganda abo ebbago ligamba nti ekisanja kyabwe kigenda kubanga kyongezebwayo era nti enteekateeka zonna ez'ebyobufuzi
zeeyongera okutambula to continue uninterrupted in the transitional period. Ekiseera ekyo kye tugenda okubanga twewa bano nga tubongeddeyo abasajja abo basajja bakulu ne bakazi bakulu bagenda kubanga kwegamba nga batambuza emirimu gyabwe nga tewali naba kuba ku nsoloboto buli kimu nga bwe kibadde bwe kiba kirina okugenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange kisigala. Era ebbago lino erigenda mu maaso n'okubanga libagibwa lirimu biki ebirala. Wuliriza, mu kiseera ekyo mweri ebbanga nga tumaze okubanga abali mu bifo byonna ebironderwamu abakulembeze bonna abalonde bwe tubanga tubawadde ebbanga eryo nti ebiseera bino bane tebituganya kugenda mu kulonda, kati buli omwaka fo okugira nga okasigaza MP sigala ng'okya gisegede bulungi, President sigala ng'okyabakankabula, kansala, meya bonna. Senga omu ku bo Mukama Katonda agira kyonna kyabageze. Kano kawulirize bulungi, Kasalu Ali nsubiro limbitundu byekawo empaawo mu Namere. Wuliriza, mu bbanga eryo ery'emyaka gye tuba twongeddeyo oba ebiri oba esatu oba myezi 6 kwabo ba elected leaders ne wabaawo yenna ava mu ntebe mu kifo ekyo kyabaddemu ayinza okubanga afudde, asobola okubanga ye mwennyini alekulidde n'agaka nkite ngende enkola ebirala koye pulesa, asobola okubanga bamugyemu obwesigwa. Mu kiseera ekyo abagagga baluka bagamba ekifo ekyo tekijja kubanga kironderwamu omulala kubanga era kaseera ka covid kati ate muba munaalonderamu mutya. Kitegeeza nti ebbaga eryo senga liyisibwa ne tugamba nti abakulembeze buli omu asigaza akafo ke paka ebbanga lye twewadde nga liweddeyo, gwe omubaka wo naafa mugenda kumala ebbanga eryo nga temulina mubaka, kansala wo naafa, meeya w'ekitundu kyo naafa, mugenda kumala ebbanga eryo nga temulinaani meeya. Lwaki? Ekyatutwala mu period eno kwerinda bulwadde obwa covid-19. Kati oyo bw'abanga agenze afudde bamugyemu obwesigu alekulidde, tetujja kubanga ekifo ekyo tukironderamu omulala. Ekifo ekijja kubanga kisigala nga kikalu paka ebbanga bwe liriggwako abo abafiiriddwa omuntu waabwe omukulembeze balyoke balonde ekiseera ekituufu nga kimaze okutuuka. Abali mu kino nkutegeezezza Minisita Isaac Musumba, waliwo n'omukyala Cecilia Ogwal mukyala mubaka w'eddokolo Cecilia Ogwal. Ndowooza bano mikwano gyaffe abatugobere naddala ku Facebook live, abali ku page yaffe eyakawempe ku ntiko, abantu bano amundowooza lwakiri akambeere nga mbabajjukizaako mubategeere. Cecilia Ogwal oyo mubaka omukyala ow'eddokolo, kitegede bulungi yoyo. Waliwo ne Honorable Mawanda, bano babaka mu Parliament ya Uganda, kitegede bulungi, Honorable Mawanda. Kati abo be bavuddeyo ne beegattibwako bannaabwe abalala abayitirivu ne bagamba ekintu mbutuufu kisaanidde okubanga kibeera bwe kityo. So kati mu nteekateeka ezifaananako ng'ezo eri wenna agenda mu maaso n'okubanga bw'oti otugoberera, abasajja bakulu ne bakyala bakulu bagamba bwe tunaaba tukutte obuufu obwo ensi Uganda egenda kubanga esevingibwa ekirwadde kya covid-19. Tuleme kuba mu kupapa kubanga twetaaga kukyusa buyinza, tuleme kuba mu kupapa kubanga ffe kansala tatukoledde, tatukiikiridde bulungi, omubaka mu Parliament tatukoledde kubanga chairman takoze ayuguuma, twagala nkyukakyuka. Bano bagamba kijja kubanga kituyambye. Tuleme kuba mu kupapa kukyusa, wabula tube mu kupapa okwokulaba nga tutaasa bana Uganda obulwadde obwa covid-19 buleme kubanga bubatwala. Kati Cecilia Ogwal nga bw'otegedde omubaka ono w'eddokolo, sako ne Mawanda ye Michael Mawanda n'ababaka abalala okuli n'aba opposition nga bwe nkugambye, bwe bati bagamba nti zino zimu ku nteekateeka ezigenda okubanga ziyamba eggwanga lyonna. Cecilia Ogwal ejjukira bwe twali mu kye bayita Constituency Assembly oba CA, y'omu ku bakyala abaalimu. Bano bakyala ekintu kino bakiwangaaliddemu kinga bubuula bakadaaga, kintu kino bakiriddemu okumala ebbanga, abamu ku mmwe nga temunnazaalibwa. Naye Cecilia atugamba ku experience y'ebbonga abaabaga Ssemateeka wa Uganda wa 95 atugamba mu bigambo bye. Cecilia Ogwal agamba nze kanjogere kati nga senior member owa Constituency Assembly, we provided for a state of emergency and a state of war within the country while making this, the constitution.
bwe twatubaga ssemateeka ono ebyo na provision twagiteekamu nti bwe tuba tuli mu lutalo bw'abanga waliwo embeera kwegamba eyakatyabaga kyakiyinza okubeerawo. We however did not realize, Cecilia yagamba, that one day something will come beyond the control of our territorial boundaries. Tetwakimanya nti bulikya ne wajjawo ekintu nga naffe tetukiyinaako busobozi. Era kati bw'otunuulira pandemic has made it impossible to conduct a free and fair election. Hence the inevitability to amend the constitution of its postponement. Nga kitwetaagisa olaba tekyewalika kati okugamba nti tubeeko oboolyawo obuwakatiro obulala buteeka mu ssemateeka w'eggwanga tulabenga oboolyawo tulangirira di state of emergency bwe tuba tugirangiridde twongezaayo tutya oboolyawo ekimanyiddwa nga ebyokulonda. Now we need to look at the legal avenues to amend the articles. Kati kaseera kakulaba ekintu kino balina kikolera mu mateeka naye amateeka gatya tulina kusooka gikwatako tulabe kyekiyinza okubanga kigoberera. Era Francis Mwijuki commissioner wa parliament tukakasiza nkituufu ezo enteekateeka azimanyi nankubadde nga tali nnyo akwegamba mu senta y'ekintu ekyo naye akimanyi nti waliwo abaka mu parliament ne baminisita abatandise dde okubanga batuula badraftinge ekintu kino badraftinge ebbiiru nga bwegenda okubanga etambula. Tuwa omwaganya okwongezaayo okulonda. There is a plan by some members to find a constitutional means to postpone the elections other than the state of emergency. Bwatu bwatugamba Mwijuki kituufu enteekateeka we ziri era zitambula okulaba nga lwaki tusobola okuyitira mu ssemateeka w'eggwanga. Bino byonna kugezaako okuwala ke bayita state of emergency. Nakugamba kye bayita state of emergency nekye kitegeeza nti bwe tugamba katulange state of emergency okulonda tukongezeeyo emyezi 6 kitegeeza abakulembeze baffe kuno mu Uganda kabeere mwami Museveni ssentebe w'ekyalo Uganda naye alina okusooka okukwata entebe y'obukulembeze gikwase Rebecca Kadaga mugambe nti kikyo kintu nkikuwadde tulabe ebinaddirira. Kaguta Museveni nagamba taking chances sajja mulwanyi tasobola ne bwe baddakiika nti sooka okintuuliremu kaawo. Kaguta Museveni atamumanyi gwe gwensekerera mukwano kati mbw akikwata akikwase Kadaga mali emyezi 6 Kadaga mwana wa nnyina kati tuba tugendayo so tuba tulina kubanga tukiyiya tulabe tuyitira tutya oboolyawo mu constitution lwaki tugikwatireko eyo. Ono atugamba the president and the cabinet seem to be ready to apply the state of emergency. Therefore parliament has to create a solution within the law. Kulembeze ne babede banne balabanga kino kibasaanidde okubanga bakola naye ate beetaaga okulaba nti tukikolera mu tteeka ki. Bano abaagala rule of law ekibatera nnyo kibuuzo kikoledde mu tteeka ki kati etteeka lirina kuyitira mu ssemateeka. Katugende mu article eya 1010 mu ssemateeka wa 1995 kikyagamba. Ssemateeka owa 1995 agamba atya. Ssemateeka ono ndoze kamala okubanga mulaga mikwano gyange bano abalina ffe ku Facebook live wano eyakawempe ku ntikko basobole okubanga bagoberera ensonga ssemasonga. Yes akugambye ewa mu kisaku kya declaration of a state of emergency the president may in consultation with the cabinet by proclamation can declare a state of emergency in part of the whole of Uganda if the country is threatened by war or external aggression. When the security of the economy or the economic life of the country is threatened by internal insurgency or natural disaster, or when there are factors that render necessary the taking of measures which are required for securing public safety, the defense of Uganda, and the maintenance of public order and supplies and services essential to the life of the community. Semateeka bwatu bwakirambika. Dio mukulembeze lwalina okubanga bwati alangira state of emergency. Senga tufuna ense tulinanye ne tukolako olutalo n'erumba. Kale kye bayita ebyokwerinda eri banna Uganda nebeera mu katyabaga
ebyenfuna by'eggwanga ne bibeera mu katyabaga, kisoboka okuba olutalo olw'omunda nga tewali atulumbye yenna okuva ebweru, oba nga waliwo embeera yonna etuleetera zahama mu nsi gamba nga Uganda. Kati ekyo omukulembeze bw'ati avaayo n'agamba nti no, katulangire state of emergency. Kati mufo ky'okulangirira ekyo kireete ate sipiika naye mbw akikwatemu, tugamba nti nedda tuyitire mu ssemateeka w'eggwanga tumukolemu ennongoosereza. So kati bwekito bwe kiri, Cecily Ogwali agamba bwe kiba nti akamu ku bwayiro mu ssemateeka owa 95 kawa omwaganya nti abantu be balina obuyinza. Power belongs to the people. Tosobola genda mu kalulu kano n'okayita scientific, naye ng'abantu abalina obuyinza, abalina amaanyi tebafunye mukisa kubanga oba olyawo basalawo okusinziira ku minzaani gye bakoze ku bantu abeesimbyewo. Gwe ogamba nti babeere ng'oba olyawo bakikola nga bayitira ku rediyo, bayitira ku zi TV, oba olyawo n'ebirala n'ebirala.